atalaba Diana nga Mr. Lee afiiriddwa nze ntandise okugatta ebintu wamma twali mu kufiirwa mulumbe ewaba Mr. Lee nga maama bambi afudde nendaba li Diana likazi lyattu nze yamusookayo mulumbe ne teri yamulagirira twali tuli awo ng'atuuse ku lumbe kyokka waliwo amakoona ne teri yamulagirira nga yatuuse dda ndowooza mulengera ebintu ebyo ngenda okulaba akola emirimu mulumbe abalala bonna gye bataakola kitegeeza aba muntu wa munda teyali mugenyi nga ffe bakyali ba Mr. Lee abagenda okukola ki okudduukirira just embeera ya munno mu kabi ne bannaye perfect couple kati eri abatandise kino kirekawa simanyanga rasa simanyanga ani mu nsonga zino mbasaba tuleka abali ku main bakole ki batambule tutandike okwagaliza Diana ne Mr. Lee nze kati nesunga kulaba ku kaana kaabwe gwe eriiso Diana n'abatanziri ayina n'ogatta akayindo koona omwana mulenzi Mr. Lee gomanye kiyinza okubeera awo nze wamma kati nesunga bibala bya mukwano gwabwe era nsaba bwe biba nga bikyali mu ange y'okusaagasaagamu nga bikyali byakweraba mu just nsaba bifuuke bya ddala laba omwana bamuzala lunaku lwaleero laba omwana tu oba ontege omwana kati bebayita abaana nga babazaala ku nnaku entuufu okitegeera oyo bamuyise Mr. Lee owa B2C Mugisha Richard tukwagaliza amazaalibwa amalungi especially from me nkwagaliza birthday ennungi happy birthday Mr. Lee ogamba otya bwalidde bwanywedde wasaze ku keeki bannange oyotya ulira leero amazaalibwa ga mwana tu ndowooza teri kwebaka pati kati eri ebadde wa musumba hajeni watugera giteeka wasinange sinnamanya naye tukwagaliza birthday ennungi Mr. Lee amazaalibwa ga Mr. Lee awo twasobola okulaba mwana muwala Diana abatanzi ng'ayiyewo mu ki omubiri singa bulijjo kuba abantu bangi bawishingira birthday naye Mr. Lee yayiwa omubiri nga muki nga mungi era obubonero bwonna nga bukola ki nga bweraga awo nno ne tuvaawo kati we twatuuse ku press conference omanye omuntu okukola ebintu ng'alaga tebatuma mutume Diana yakoze ebintu wali bulijjo abamawulire babawamu kazindalawo baddukanye zi press conference babawa zi script nti program egenda kutambula weti ne weti okusinzira ku nannyini okitegeera naye Diana yakoze buli kintu ng'olaba script yeye era ng'akola kiki Diana yabadde yeetuma ng'afaayo nnyo nga ne be yanyiigira tosobola kukimanya nti yabanyiigira in fact nga ebyo byonna yabizizzawo bali ku kintu kyabwe kati support ku support okulaba ng'ekivulo kikola ki kivaayo kati tugenda kufuna ku maloboozi wano babadde boogera ne Ronnie ku nsonga y'emu twongere okuwa obujulizi kati nti n'essaawa yonna mwaliraba emikolo essaawa yonna emikolo mwaligiraba Mr. Lee alongside Diana n'abatanzi sumulula video omusajja lwaki tempressurizinga Diana n'amutwala kuba obukadi buyitawo ne buyitawo what is that tulina tutuuse tulina tutuuse essaawa yonna tujja batubanjulira ensonga ezo Lee omukazi mugyeewo byebyo muli mukola mwagala kulaba ebintu nga byawukana kati abantu mubaleke ebintu mbireke byo bennakyo bebanga byebyo mujjaba mubiraba nze ndi musajja atali mukwano waliwo omusajja nganze emyaka gyendiko Diana mulamusiza okomyawo katono nnyo mwongerereko ya Diana tukulamusiza oli wakabi nnyo webale tubeereramu naffe Julio omusajja lwaki tempressurizinga Diana n'amutwala kuba obukadi buyitawo ne buyitawo what is that tulina tutuuse tulina tutuuse essaawa yonna ku lunaku olulala omuntu ayizolooza nti bakola mawulire bannyabo ne basoma bagambye nti emboozi ne baddewo emyaka egisukka n'esatu ng'abantu baabalaba Mr. Lee muyimbi okuva mu B2C oba Kampala Boys omanyi abavubuka bana basatu babatabula Mr. Lee Bobby Rush ne Julio batabula abantu kuba bali basatu bayimba basatu naye nga Julio ne Mr. Lee basinga okutabula abantu kuba ye Bobby Rush bamumanyi waraga alina engeri gy'abaawukanamukko kakati ffe tugenda kukozesa kifaananyi ekyenkizo that is Mr. Lee gwe twogerako mu basatu yoyo
ne Diana n'abatanzi omukozi wali ku telefayina ewa Ssaabasajja Kabaka zezimu ku faces eziriwo tosobola kukigaana ate nga yatandika nabo era akyali nabo. Munnange mu bintu bino ebyokwagalana waliwo stage nga abantu beewakana oba mukigenderera. Kati njagala okumanya kiki ekibeerawo awo ate ne batuuka nga bali free nga biri bye bali beegaana buli omu munne nga tebikyaliwo. Kiki basooka okukola? Omanyi ekintu ekyo kikyannumya omutwe. Abantu basooka beewakana ngero oliwo omubuuza ku munne sirina kye mmanyi naye waliwo ebituuka nga byangu ng'era ebikola byonna bye bakola bongera bawa bubonero. So emyaka ng'esatu emabega tubadde tujja tubyogera naye nga bya mu nkuubo nnyo ng'era omuntu avaayo n'abyogera ng'olwaleero obanga asalira ddala omugambo ogusembayo ku bantu abo ababiri. So munene tukisigazanga kyama ne tusigala nga tukyogerako buki bwogezi naddala nga ffe abamu abawa obudde ensonga ezimu. Kati naawo nga tuva ku Mr. Lee ne King Saha ne Winnie Wamami kati nawo tutandike okupaying attention to details. Winnie Wamami kati ku live omuntu wamusuuliramu King Saha naye takyatya ne Saha kati okulabika ne Winnie Wamami mu bifaananyi kifuuse kya bulijjo. Okategedde kati kano ngoberera ne live nabo gye nasembeyo okulaba mu mmotoka nga bali mu mmotoka babadde balagawa. Kati awo tuli nakyo tulinde kyengere. Kati then rape mbu yayiseemu naye omukwano gwamututte kati mu America eri bindeeba abaana nga bayogera naye wuuyo omusajja yamukola ki yamuyina era basuubira bebi omulala. Rape awadde yakazaala wali omusumu akagwedde kati basuubira ne bebi omuki omulala. Ekyo nno kitegeeza mukwano si wekiba buli mwaka nga muzaalayo omwana ndoza gwe mukwano ogwo eba love nga nyingi. Omulaba wagamba omwana azaamuyina naye ng'ekya rape era still last year era nagwo gaali gatandise otambulira mu nkuubo nti engeri baawe gy'abeera eri mu America nga ye ali eno baali batandise okukola enteekateeka okulaba nti amwegattako enaabeere ng'akola ki ng'atutaamukko. Era ndowooza kati kino twakigadde n'amawulire gakuba nti ku TV yavuddewo baafunye n'agenda omudda mu bigere. Era mbagamba ekintu kyekimu nga tugambye ku Diana ne Mr. Lee titubaagalize bisinga bane tuleme kukoma kwogera bwogezi ku bantu bano naye tusigale nga tubakola ki nga tubaagaliza. B2C balina ekivulu nga 9 September ku Hotel Africana bajaguza emyaka 10 egyaba B2C. So katubawe ku nteekateeka nga weefaanana essaawa eno babadde bayisaamu amaloboozi mu kye bayita rehearsal beetegekera show yaabwe ennene. So mugende mubasapootinge kuba abavubuka empisa weeziri tebalina mawulire mabi nti B2C balwanye noono bakoze kino bali awo bakola byabwe. So bambi mubabeereremu ku lunaku olwo lwa 9 September. Nze Lujja amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba Biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola Biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya Biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Risto Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva UK ez'abaami n'abakyala. Bayina diapers oba ziyite pampers
okuva ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu, engatto z'abakyala n'ebyokwewunda. Mujje wano ku Kamukamu Plaza, first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga we litimbiddwa ku mulyango gwalyo. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande bwaffe bwonna oba obulaba. Regico Construction Company tulina abakugu b'enjawulo. Tulina nga wonalabe nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter. Tulina aba electrical. Onatuuka ewagulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala. Ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde. Kwegamba Regico emirimu gye tukola tukuba plan mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze, ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi, ne tupaintinga, ne tukola interior designing, landscaping ebya compound, ebyo byonna Regico Construction Company tubikola sebo. Amanya gange bapita Idembabazi Brenda basa wa Little Birds School elisangibwa wanene Nansana Kyebando mu Nsumbi. Tuyina mixed day and boarding. Abasula wano n'abadde waka. Ebisale byaffe wano ku ssomero bisoboka eri buli muzadde, ate tuyina wano ne kodi kw'osobola osasulira nga tosose na kutuuka ku ssomero. Tukoola buli bazadde bonna abali eyo mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okutuwa abaana mu kisulo ne mu dde. Tuyina vani zaffe ezitwala abadde ewaka, omwana wonna waali vani zisobola omutuusaayo. Ebisulo byaffe abaana gye basula bulungi era byegombesa. Visit us and get our services.